nabiko omusajja naye akatengo kaali kanene taata dakika 2 ne bagamba bijjeeyo mangu nze nabika eyangambira bali bantu bagundi omusajja yali yafadda zibagamba mbike omusajja nembika era bangamba batula mu parliament nembika era kati government ekoze bweti ne mugamba mu kyasebo okufa kolanya kuno okwogerako ki okufa kwa Olanya I think so sagala kwogera konti kwa bizibu naye Olanya yayitasobola okubeera mu ntebe efaananako bwetyo. He was too young. He could not be manipulated. Buli lw'obeera speaker ng'owakamala kulayizibwa bakuletera agenda omulamwa kw'otambulira ne bakuyita osobole okubuuza bino na kino n'okisobola. Kubanga government ebeerako ne kye bayita planning, ahead of planning. Government NRM ti planning a kintu kimu byeyagala okukola in the next 10 years already omusingi weeguli byensiiba ngamba opposition nti when you think about Museveni today muteega enkya tomuteega leero bakugamba ngenda Masaka muteege ku Lujjinja n'abantu they don't understand lwaki opposition eri defeated. Why? It's because ekolera ku music gwatandika. Music Museveni atekawo gita n'akuba engoma mmwe ni mu reactinga kati biro reactinga ng'oli opposition nga gwe tolina kyofumbi okuteeka ku mmeeza copyright esigala y'oli. Kyovula nti omuntu asobola okwogera kati ekyamagezi beba activist abali outside the country so sabali munda penge nkulayira nga muganda nga mukwano gwo kikubuulira. Nobody can be inside the country in the system no gamba ino kyogenda okukola ekigenda okuaffecting a government. You will tell me another day. Systems kubanga olina limitation y'okwogera olina team limitation y'okukola olina limitation ey'okugatharinga abantu olina limitation of communication. Kati what are you going to do? Because opposition we are thriving irako betukola assessment. Kati ngono gamba nti ngenda kujjako mu 7 today oba ngenda kulekawo pressure ngi eri visible eteeka okuba nga eri covered by international community. To international community njagala wetegereze nti international community ruli ya reporting ku Bobby Wine 22 times every month. Today emwogerako emirundi 2 mu myezi 3. Why? There's a blackout. Njagala koleki kuliko blackout era right now tena kibogenda ku Uganda kati bali ku Ukraine ne Russia katuliyeyo international media covering Uganda eyogera ku Uganda nebo tekaye kintu kirana kulwa kiri important oloba tibana kwogera kolanya. Think about it, they have not talked about him. Genda ku TV zona ngenze ku channel zona, it's not important for them at this moment. It does not work for them. Kati oteeka okutandika ni music kati goli muyimbi oteeka okumanya nti buli lwimba lwoleta ngoma zo nengo yakubira ngoma gwe nozina copyright yagirina. You may want it, you may not want it. Naye baseline bazimikisinga bwati mu computer nakuba nozina. That is what is going to happen. So penge olunaku lwaleero njogera ku kintu kibaita Olanya olunaku lwaleero. Olanya afudde. Olanya has died. It is so sad. 50 years omuntu okufa ku 50 years. That's what we call prime time. Naye nze nkubuulira nina omukyala gwentya sigenda kumwogera linnya no ku live yo naye oyo mukyala omumanyi alina nsozi aliko emandwa ayina akafaananyi weekalina naye kapositinze nga alina gyafutuka eyo mumanyi ebyo biveeko agende ne Siberia jaje emizimu gye gongo asamira katonda gwe bayita gongo. Nina abantu mu Kampala bemmanyi abaliko emyoyo ejja gongo giva Siberia egyo bagiyita Rusala. Njagala finding out about gongo from Siberia. Yes, gwe muzimu gukyasinza abantu bayita abafuzi n'abantu abakyalina amaanyi nga yena n'amaanyi ga saddaaka level ya saddaaka eyo ngeri waggulu abantu abo gye bafuna va ku lubaale ono olubaale bwaffe weona naye ekintu kye bayita gong, it's a spirit demons and spiritualist
nene sadaka yakyo eri waggulu either ozaala bwana omu njaga kati otegeere mu science buli muntu aliko amaanyi agafaananako gati alina omwana omu ate nga muwala. Number 2, bw'abanga yatuuka myaka 4 n'akiyingiramu mu ndagaano tagenda kuvaamu era tagenda kuzaala, n'abaana bagisalamu ne bagijjamu. For that reason n'abaana eyo gy'owaayo nga saddaaka eri ku kyoto. Muve ku misota, wulira, va ku misota gino. Nze nkubulya nga spiritualist kubanga nze manyi. I know what we call spiritualist. Penge ndi wano singa ndi mufu neni nekintuulako nekyogera nange. Muve ku balwasa be bagamba balina emisota. Gine emisota gino abagaga mu Kampala gye bajja Butani omanyiyo nusanibya gye bajja emisota egyo eyo gyakuwunza kuwugula kuwuguka era abaana b'amacyandizi gye bakwata ne bakuwugula ne bakuwuguka ugenda okuzuukira ng'omaze okuwugukirya sayidi y'eri. Katudde kusonga yaffe bwe batwogera ku kigambo kye bayita power n'obuyinza n'amaanyi agafuga amawanga n'ebifo, territorial spirits, territorial offices, territorial, abantu bali territorial. Kati kategula eno muve ku baana basaddaaka bana b'e Tanzania abasaddaaka abaana abo si ba mizimu era tebakulimbanga nti waliwo omuntu abeeraawo ne bamugamba nti era katuyambiko n'abantu bawona tugira ku makya ne bakugamba nti genda osaddaaka omwana wo. Nedda baba bamaze okubbako ssente zo ne bamanya nti kati okuggala bulungi bakozesa nsobi ne bakuyitira poliisi nekukwata gwe n'osigala obulamu bwonna gwe oli bukomera naye nga ssente baazitikula. Teri saddaaka ya muntu ekyo kibabulira mwembazuukusa kubanga ffe tumanyi. Kati bano abantu bonna boogerako bwe batwogera ku bintu bino nga bano balwasa baleke babeere n'emisuta gyabwe egyo giba singa mbale nagundi wano nandikulaze. Let me just show you n'essimu yange endala njala kubalaga emisota abo gye babeera nagyo gye boogula. I'm a spiritualist. Ntegeera ekigambo kye bayita okuyita emyoyo nkitegeera bulungi Penge. Ekyo Katonda alina bintu bulina bye yamma naye ekyo kyo yakimpa ate ne yantendeka nze nkulaga nze kankulage ekyo nakyo ogulaba guguno ono gwali gumutoloseeko olaba n'emmotoka yiibi baabana ogulaba gugusotogo gye balina mu mayumba gaabwe era abagaga basinga bagirina gigino. I'm not joking. Ati bana basamira buli ddogo lirina territoriyo. Waliwo abantu otagenda kujja mu ofiisi olina omulaba ng'afiira kuba minisita. Waliwo abantu abaliko emyoyo, waliko abantu abaliko ekintu nga bwe bakikusindikira ekiro teweebaka ekiro. Tuli mu Sunday service. Sunday service. Sunday service. System ezikola abantu za njawulo. Omanyi Abakampala balowooza nti bw'obeera kuno n'oyogera ebigambo ebindi nd'ogenda newo. Waliwo abasajja abalina ebibatambuza. Waliwo omusajja ateebaka, omusajja abamutanga Zigoti, omujjukira Zigoti. Kati bado sinnakuleeta kato Zigoti mwogeddeku wano yayina era gateyeebaka yatta omwana we. Kakati nze nkubuulira bw'olwo n'omugagga omulamu Talidamu yali kaliisizo. Eri kaliisizo. Bali tebeebaka owa kaliisizo wa Talidamu holo eri kaliisizo ng'asuula eri kikungwe naye nga teyeebaka. Abantu bali waliwo abantu waayo nga ye saddaaka yagamba nti tulo sigenda bwe yeebaka nga bw'ati omwana amugamba nti zuukuka taata tugende tukole anti wanzita kukola. N'akyaliyo kato Zigoti yafa bwe weebakanga ng'omwana agamba zuukuka taata wanzita. Ng'eddoboozi kubira ddala enduulu era ng'agula ne benzi n'omutto ng'omutto biri njagala ogenda obuuze Kayima mutabani wa bava muno omubuuze nti Zigoti benzi yagulanga omutto biri bbanga ki ng'akyusa emiti kuba yasulanga mu motoka yasiiraga mu motoka ofisi ye yabaga mu motoka.
ngatambula nga parking mu Sheraton parking n'omusanga nga weso omutu nga gudde wendabirwamu ina chuma cha mwani yine chuma cha mwanyi nga wamanyi nnyo chuma cha mwani cyari chuma hii msajja yo mumanyi mzeyi wange mujembeza kati yebaka nze yali mukwano gwange atenga muntu mulamu nno nnyo nga bayogera nayo zigoto owulire eddembe halina ne hoteli Mityana kati nze bingamba abantu nti obulamu bw'abantu bufaanako bwe butyo waliwo omuntu gwojja penge mu ntebe nga tugenda gituulamu waliwo omuntu go agamba nti nzize ntudde wano naafuuka territoriyo nkulayirira penge nga tugenda kumugjawo nga neebona oleeta emmundu nga neebona oyogera ebigambo bifaanana bitya nga tagenda kuvaawo waliwo n'abacontrolling abantu zeta monitoring spirits nakutunuulira naye ngaakumonitoringa waliwo abantu abamu gulaba amuyindi ayinza okuwa omusajja omulimu n'amala emyaka 3 ng'amukolera bamaliza namu ekipapula n'amugamba ddaye wammwe namubuuza nti ovadde balakola ki nti ndimbadde nkolera abayindi ng'ali ng'azuuka obuzuukusi neggwe pasita kazoya kubuza ekintu kino mu Mondo okimanyi abayindi balinamu evvana erisiranya abakozi n'okolera omuyindi ebbanga myaka 10 bagenda okukuta ng'obadde nga atakolangako ne bwe bakola mu banka ekyo nkibabuulira guno gwembalaze teguliwo waggulu genda ku crane banka waggulu genda waggulu eri olabe teguliyo guno gusota waggulu ku biyinja teguliyo kangulabe bwe gufaana indako kukweni baka kweguli genda waggulu ku last floor omusirikale omuwe ku ssente omugandi njagenda kulabako awali ebiyinja waggulu w'ekizimbe waggulu gwe mbuulira muntu ki eyali ali mu banka eyo yali ya crane banka gwe batatwalako bizimbe bakirumira buuza bino byenkugamba njagala bigoberere bakwagala na gurupu bayiga bino bijjukira njagala obuuza abaana baabwe ntandise okuwulira kati kabuza vidiyo ali kuno zimwe bakasaga nyende kabula apolo bonna batunuulire aba bali mu kibuga kati banjala ngalo tebakuwola ssente n'ozifunamu ekyamagezi tebakuwa ssente n'ozifunamu ekyamagezi ebyo bibabuulira temulifunamu ssente nze buli akolera omuyindi mugamba nti genda katonda akuyamba naabe omusaayi gwa yesu genda osumululwe naye bino byokugamba nti okolera omuyindi ofune ssente togenda kufuna ssente nkulayirira manyi lwaki abayindi tebagala kusasula ssente ku akawunti bakuwa kashi bazisuza mu toilet tebagala kwesa abantu wana balina nssf no baziyise eno bazisuza eno mu toilet kakati nze kyengamba abantu nti ebibyogera byonna oli ku bituufu mbiwulire oli ku muzuuli teguli mu propaganda ebitebe abayindi basuza ssente mu ttooyi kati kankwedde ogweddala etambula mu Kampala kubanga kuno kuliko kati abakazi bali bati emitwe gino buli lwogenda mu saluuni ne bajjako buno buviiri bwo ne bakunaazaamu ne bakusanirira ne babuteeka mu baketi ne bagamba bagenda kuyowa amazzi njagala ofuna omuntu ayibeera emanju olabe oba waliwo amazzi ago ge bayiwa obuviiri abo abajja n'abajja bwe bakozesa kubaroga hati nze nkubuulira eddogo lyakyuse tebakyetaaga kusalako nviiri ndi bakwate abayaayi bakusange bakusaleko enviiri no gootwala omutwe mu saluuni ne bakunaazaamu bulungi ne bakugyamu obuviiri bwo ne babukwasa mujjawo n'akutwala n'akuroga ogenda okudda awaka ng'olinga omulalu gofuma bbaawo goyona amaka ago gotabuka omutwe n'ofuluma oli nannyini muntu n'ayingirawo kiyambi n'ayingirawo zino enviiri abasajja ze basala bagenda mu saluuni n'agamba omwana ezo enviiri zova kusalako gundi pasita gundi zimpe kati akawala ne kazitwala ogenda okulaga pasita takyategeere ebigambo byayogera tibikwatagana baatwala dde enviiri baazitwala penge ziri somewhere bakontrolinga guno omuddo ogumera kuno zino enjala tebakyayola ttaka no beetaga bigere bye bakuuse omubiri gwe bakozesa
enkwaso weeri ekibayita enkwaso. I'm a spiritualist. Ampakanya njagala ombuulire gwe kikyo ky'olinawo kati ffe tubategeera tebakyayora ttaka terina bunde budde bwakuyora ttaka nti ofulumye ne bayora ettaka bakwata bigere abakazi balooza abasajja bano abakazi bano babasalako amjala zaabwe ne batambula ne bagenda bino bw'oba oli muwala ng'oli wano nga obugoye bwo bw'omunda bwabula ddayo weetereze weetegeke otandike obale ku nnaku z'omwezi wa bulako obugoye bwo bw'omunda ogende otunuulire oba olunaku boyfriend we yasula ewo n'atwala akawale gwe tunuulire kibale ojja kuddewa pengo mu inboxing omugadi njagala simu ya Mondo nkobuulidde nga ndi wano mwalaali ojja kumbuulira ojja gali Pastor Mondo mwetaaga obugoye bw'omunda akamabe oba k'empale abantu bali mu ddogedogo litambula mu Kampala eddogo litambula mu Kampala abantu betaaga kuyamba okusiranya omuntu yenna pengi okusiranya omuntu yenna tewetaaga kirala science genda mu saluuni gende we gyasula bw'oba nga bakumizigo ojja kumutayimira kawule bamwanikaawo ku binaabiro obuka okwatawo kanaabisa ng'okwata enkwaso ng'ogitwala kati katuzeeku Oranya Oranya yagenze naye Oranya yayingira atya ate tubuuze sewo gomanye desiba Uganda katuli fenna omaye bantu baŋŋamba nga otidde obaddemu akatengo niŋŋamba atatya mukama we nze beŋŋemba abantu nti oteeka okumanya bulira penge omuntu yenna birwakula nga tiyenoonya nti lwaki bino bimbaako obeerako ekikyamu lwaki nze nsiraana lwaki nze ndi bwenti lwaki nfaanana bwenti kiki kyantuuka nga tiweenoonya ng'oli awo tambula nagalaali mu nsi muno temuli no man's land oli wa setaani oba oli wa Katonda temuli no man's land ekyokubiri ofiisi ezo ofiisi bazipozesinga mu nsi y'omwoyo tebazipozesinga mu bigambo ebyo by'olina ebyo by'ogamba nti wange waliwo akuliko akufuuyirira atayagala obeere ng'oli mulamu ng'oli bulungi kati witchcraft is too much mu ma office penge kati goli bweru naye bw'ogenda okusala entebe z'omu office n'ogamba nti kati ngenze ku Minister of Finance oba ngenze ku Parliament n'ogamba nti buli ntebe tugera gisalamu ojja kusangamu emisota ojja kusangamu ensiriba ojja kusangamu ebintu mu madrowa ebintu ebyakyandoba okwenda okubikuŋŋaanya bano benjogera kuba bano beeyogera nti nikazi bazibba bazeetika babyetika kati Oranya nze nkubuulira Oranya taliko obukuumi baatutebwa oyo bakwata mu jjenje ekkalo oli gwe njogeddeko oli spiritualist w'amaanyi omuntu ali spiritualist omuvangako omuntu ali spiritualist alina ekyogera naye nga kiri mu bbanga omuvangako kati nga wafudde ani agenda okubeera speaker kati agenda okudda ateekwa nga spiritualist w'amaanyi ng'asingako oli gwe sigagala okwogerako erinnya oyo Mutemba Nsozi Mutemba Nsozi nannyini lwazi w'ejjinja ennakabulo tomuzanyirako muli neebaza muli nzijjukira nga mbagamba naye nze mbagamba nti ng'omuntu akyakubira oluyimba n'ozina amazina bino biveeko ebirala bino tuve mu nsozi tuve mu jjerebu tuve mu ebino byogere no oteeka okumanya ky'ogenda okubeera ne ky'oli oteeka okumanya ky'oli weenoonye bw'oba olina byakubulako tandika weenoonye ogande engoye zange zaabulirawa munange gw'oyogera nze sogera kanaalaga gwowe mwogerako haddaaga nvaako ati ole yasaora mbakadda nvaako naye kati kiki enjogerako ndi kambabuulire tuli